nabiwulidde nawulire si malungi okuba kale neebuuza lwaki gavuddeyo kati ate nga bulijjo weebiri singa mukadde yali yabyogerako kati omwaka nga tuzenga tusonda mutwalo kati singa tulinayo tutuuse abo kiba nga kituufu kino kikwata ku ggwanga lyonna radio ya representinga Uganda yateeka Uganda music wa Uganda ku map so mu nsonga bwe zityo zisaanamuuko n'abakulu bampuuga ebyo bitaano bye mubba tolako ekikumi tukyoma radio Joel Senyini ezituwulira mbu wabbi akawumbi kamu mu bukadde 7 tulabirireko radio ekitegeera kubanga radio yayimba n'ennyimba za corruption you need to pay that guy because you're using his work ne work okutambuza katinga match ebaddewo badde bakosa oluyimba lwa radio lwa corruption. I'm sorry kinumanyo okulaba Zawe nga ayogedde nenga tayimba nga wadde n'akayimba. My sister Zawe, what you did is very okay. Era bali nnyo kubeerera bana Uganda naye nze ngamba zereeti ate oba zereeti toyogera nnyo okitegeera kubanga mulimu abantu abasooka okulwanirira abantu ne tuteekamu ne ssente zaffe ne twesimba nawo tuteekewo enkyukakyuka kutandikira ku byalo byaffe bonafu y'abayimbi bano baganda bo okitegeera kabampaana abaawo n'olwo kye bayita mutual respect tolina gwoteeramu goyina ne management ekuteekamu ne imagine omuyimbi atalina chance eyo sokoleka abayimbi bambi batambuze waka waabwe nabo batuuke wooli basobole okuba n'embavu eyo kubanga naawe mu covid nayigira ngo kuba kali akayimbako sobola kwogera bintu bwe bityo wali mutiitiizi eka tulukuba akasente kazze olinamu ebbavu oyo bakuwe ufunye ku boyfriend kati osobola okudda banno n'obamanyira n'obavuma n'obayisaamu amaaso fenna wano corruption atuyisa bubi fenna teri atalumwa tuwaleta atamanyi nti nensi ebintu tebitambula bulungi ne walo kye bayita kabampaane gwe nga banno bafudde content oyagala nnyo wefuule mulungi tya ogenza okujjuza ereeti na n'emitima abantu abamu twakalubamu nga tebyeto byatutamisa ebintu bya sitwago bye bantu kujja kutuvuma kutuyisaamu maaso oli kwefuula nti ye mugezi nnyo ne tugamba waayi muli bagezi katusirike ffe abasiru era kitugenda okukola ffe tusirise bw'omugezi yogera ffe tuli basiru tetutegeera twalya mu nsi yaffe olukwe nga bw'ogenda okitambuza naye naffe tulina ebyama bingi nnyo bye tumanyi bye tusobola ate okwogera naye so kitwagala nti nno oba ovuddeyo okulwanirira omuntu yenna ng'oyamba tiwaba nsonga lwaki olina okwewaana n'ogamba n'abalala lwaki mwe temuyamba mwe lwaki temuyamba okulwanirira enguzi kyabwannakyewa oba olwanirira ggwanga oba oyamba nga bw'onaatoola lizi nga bw'onaatoola zakaati oweeyo nga bw'onaatoola ekimu eky'ekkumi oweeyo mu kyaki okitegeera gw'olwokuba owaddeyo leero tekitegeeza nti abalala badde tebawaayo okitegeera so bangi nnyo babadde bakola okitegeera tuleme kwefuula nnyo bagezi nakwagala kabampaane biki kubanga ffe tetukyaliku gwe tusanyusa bugenda kujja tukusanyuse still if you don't have music people are not going to appreciate you tebagenda kusupportinga you need to bikola ebyo nga ne music omukolaki kalifaganaga kankusala ekirimi oli mukwano gwa Bobi Wine mwogera tetwogera ninga mukwano gwange simwina kubuzi obanga bintu bino mubyogera olwokuba baleka kuzibuluti nga ensonga ebaluma because president wa Mwedi Kenzo yafuddeyo n'akyogera lwatu nti ye ne Bobi si baboyi ensonga zammwe ze mumanyi bo balina ensonga zaabwe ze wembeera nga ndikyali wa Kenzo nalina obutakkaanya ne Bobi Wine be bamanyi bo gye beenyiiriza nange nninze Bobi Wine lwanannyiiza ntandika okuvayo ng'ambe nti ogayi simukola ki naye simulinaako kuki buzibu tewaliwo era twagala akole emirimu gye naffe wetukuba omuziki gwaffe naffe tutuukeko gyali abantu balina endowooza nti wemutamuwagira olumba mulina obuzibu naye lwakiri bwe kityo omuntu kusirika tetuba basiru oba just ekitusirisa butayomba n'abantu batalina makulu okitegeera nti nno tetwagala kuyomba n'abantu be nga olaba omalukiseka twagala kuyomba n'abantu be nga balumbuye tetwagala kwajuwinga n'abantu abo bwe bate kubanga bonoona bwonoonyi ekintu kino ffe twakizimbako twakibeeramuku bo bajja kukozesa kifuula kontenti kufuna fame ife abantu tumanyi okulikinga videos zaffe okuba ne numbers ku social media twabayimbira ne tuderivalinga
kati nenda boli yazze nga yekweka mu Bobi Wine n'akuba banne yekweka mu Bobi Wine n'avuma ali n'alwanisa ali nkuba mulinako nno guye ng'omuki so obuzibu bwe bujjira nti kwe kusirika ne tusirika nga tulaba abantu beekweka mu Kyagulanyi ne batuvuma ne beekweka mu Kyagulanyi ne bamanyira bannaabwe kumba abo baba balabe baffe so kiri eri ab'ekibiina ne ttiimu ya Kyagulanyi okuvangayo mu lwatu ku nsonga ezimu nti bannange oyo byakola abikola ngaani dani abaana okubeeti kati ng'oli kana kavaayo ne kavuma pulezidenti kaani kano ne kavaayo nti simanya kembuke kakabaka okitegeera busooka kwekweka mu ye ne bwambala zibaleeti ze ne bwefuula mu bwankyukakyuka ne bumala ne bukola ebyo ebintu beebo balabe b'ennamba one kubanga teri mulabewo ng'abeera eri omulabe wuyo oyo yeefuula ngu kyaliyo naye nga byakola bikutoolako so kati faba mu kusirika oba bayimbi okusirika obutayagala nnyo okwajuwinga n'abantu batalina makulu nga bagambe bitalina makulu toliwa maki kati tebalina makulu ate baagala oyonoona omulimu gwa Kalifa tayagala Kalifa ayimbe agala Kalifa agwe naye nga ate naye yennyini owa struggle naye alina omulimu gy'akola olwa banvuga booda nabo bakola ngeri bali mu struggle kati ffe tulekeraawo kuyimba tutandika okukola egy'emirimu ninga eriyo ne MP ne kansala abaana gwe bafiiririra bali mu kkomera nakati ninga ali mu kifo afuna obusaala ninga talina ye kyakola zindaba be babantu be tulina ossookeraku kubanga balya ne ku ssente z'omwewo w'omusolo ebyaddala le twabateekayo ne baganda baffe abamu ne babafiiririra abalala ne babasiba ku lwabwe so tetuddira burden ey'abantu nti nze ndi muyimbi bammanja nnyimba ne politician njagala mu bangi bwe tutuuka okumakinga njagala ndabe wali abakulembeze bonna ndabe Erias Lukwago ndabe Besigye ndabe Ssenyonyi ndabe Lutamaguzi ndabaani ndabe tuyimirire ffenna awo manyi nti ndina abakulembeze bange awo tugenda baffenna tugenda naye munange olumu ebintu bibaawo bakulembeze ne tutamanya weyo tubasanga kati nga maki yaliwo ffenna twali twagala okulwanisa enguzi nino weebuuza n'ogamba nze nja kutambula n'abakulembeze ninonya MP wange ow'erubaga okuba amasimu tegaliiko kyokka bulijjo baagala kitegeera nenonya ku bakansala sibalaba nenonya ku Bassenyonyi baluupu baffe nga sibalaba bavayo ne bagamba bo tebakiriimu ni bakiwagira so kati as we have the moral authority okubeera nga addamu okubeera nga abaako kyabagamba talina gwateeramu asobola okugamba ku baateeramu kati nga Yesu wange zisobola omugambako kuba emuteeramu naye ye talina gwateeramu kati asirikeko naye bw'aba alina omuyimbi yenna gwateeramu ssente nga promotinga oluyimba lwe amuyambako mu promotion amuyambako mu mbeera yenna awo alifuyo okubagambako abantu bali bubi abantu balina ebizibu byabwe abantu mubaleke azawe oli bulungi abamu tebali bulungi tugenda kuvaayo ogambe nguno gwe olimu jesi bagala kukola bukozi ntondo onyige tugiyo n'ebyama bye tumanyi byama ki ebyo so kale kyetusaba nti buli omu azannye gugwe naye azannye bulungi kubanga ekkuuli ly'okuba n'abala basobola olikola ki and we are preaching freedom is freedom in all aspects. I have my freedom to eat matoke today. I have my freedom to eat binyebwa omuwogo. Now it is your freedom okuvaayo olwaleero nga Twitter space emaze nakujja nga ne bagifuula na X naye kyogamba wagenda ku Twitter kati struggle ewaddewo since 2018 kuvuddeyo ku last minute wano ne banno ogenda tufeesinga otya nga batuyisizaamu amaaso oyagala kabampani likes ate ffe bwogenda okusanga banno mubivula ate bweoyagala ffe tukwogereko wano bulungi so buli omu alina eddembe okukola kyakola ki kyayagala ffenna tulwana naye tetugenda kulwana kyekimu kyenyinza omugamba ffenna tuli mu struggle ffenna enguzi tugirwanisa naye si kwogera bwogezi ku Twitter nti olina kyokozeewo kuba nja kubuuza kale bwe yayogera ku Twitter what happened enguzi yavaawo waliwo ekyabaawo Anita Mungo yavaako talking too much nga tokoze action equals to nothing.
munange ensi gye tulimu bwetyo tekiwoomera matama abiri, bamu bakkiriza bamu bagaana. Kati ekyokubeera nti balwana kati nga bwizo ngeri gye bamulwanamu, musajja wattu oyo abadde mbizibu bingi nnyo. Mwe temumanyi muntu ng'abadde afunayo kasente enkeera naaba nga takyakafuna, n'oluddako naye nga oli abadde azifuna buli lunaku. Kati waba afunye weyeeyiza tumuwemu time yeeyiye, kaafunayo akatono aweeko maama wa radio, kale famire ya radio niye azeeko ewuulirwawo. Ati kino kigenda eri bannayuganda, si radio eka yayina, omanya wizo eka yayina, ffenna bannayuganda kuba ffenna radio yatuyimbira. Kino kigenda eri ebibiina, federation, abakulembeze, okitegeera yayimba Mutubonga naawe President Museveni, Tayeebwa, Deputy Speaker, Speaker Anita Among, Mama Nabbanja, okitegeera this boy contributed, bamuyimbisa Tubonga naawe. Kakati kirabika bubi okulaba nga family eri mu kubonaabona ng'omwana waabwe bambi yalina kye yabakolerawo ekitono. So kati abakulembeze Mama Radio obusente bwe bakayana bwe bamubanja, obwo obusente butono nnyo mu ofiisi ya Anita Amongo, obwo obusente butono nnyo mu ofiisi ya Mama Nabbanja, obusente butono nnyo ewa Mama Nalweyiso, obusente butono nnyo ewa Tayeebwa, obusente butono nnyo ewa Speaker Anita Amongo. Era nkiddamu tuyambeko famire ya radio, naye Katonda ajja kubasiima nti we wali mu ofiisi wadde ssente, kubanga babeera ne directive nti Prime Minister asobola okujja n'agamba wano mbawadde obukadde 5, n'agenda eri n'owulira nti yagabye. Ne radio nabo kikole bwotyo, nkwate 5 mubiwe ba radio and wizo atwaleko 2 bali batwaleko 3.